Lwaki oba ate ojamu scientists abamu n'obaleka emabega nga bwe bakola omwaka gwa 2018 nga bwe twategedde kino nti sente zino bapulaninga okuzijjako naffe tugamba kati National Executive Council yatudde nesalawo obutadda abasomesa aba science obutadda mu kusomesa okuva ennaku okuva nga 9 Ogwokutaano 2022 okuva ku lunaku olwo nga second term etandika abasomesa aba science tebajja kusomesa practical science, tibagenda kusomesa practicals, tibajja genda mu laboratories okupreparinga practical lessons, ate ne theory science nayo tetugenda gisomesa. Eno position ejja kusigalawo okutuusanga government ekoze bino wamanga. Ekisooka sente zino obuwumbi 11 bwe babadde bawadde science teachers ne 27 bwabano abasomesa mu tertiary institutions balina okubuzaawo immediately. Ate ekyokubiri, president yalagira nti omusomesa wa science nga ba scientists abalala ajja kutandikira ku bukadde 4 graduate n'obukadde 3 owa grade 5. Directive eyo yagamba egenda tandika omwaka 2022 2023. Eyo directive is still standing. Ekyayimiridde president tanaba kugisaanyawo. Kati twebuuza ani ono agijjawo oyo wa public service. N'olwekyo tugamba ate mu kugijjawo ate na discriminating n'agamba nti ate abasomesa aba science tebalina kufuna. N'olwekyo tugamba nti eno directive erina okubeera implemented. CBS FM.